nze nagamba waiso ajanja ogere ko bigambe eki oba kimubwe ekiti ajja kumpulira nze tugume Gideon wampita wakusaaga mumanyide kuva mu gugundi mu DP nga yewe UID gari wali mumanyi Nawabede ku university mumanyi wona byakola mumanyi ne walira akatogo wali kura bonita manyiwo tubadde fenna wano kura bonita bambanja kati mitwalo 17 za akatogo kura bonita ku Magic Park we wanti opposite la bonita ndaba wo kakati ko mugamba jayogere kigambo necho oyo mwana amanyira alina akamanyiro ne yetago boru ingo ro bakubye na banja naruhuriramu Nabanya sewe bamukubye. Nze kubuulira. Oyo mwana amanyira abantu abakuru. Tayinza kwogera nga tayogedde ku bigambo bikwata ku bantu. Nayogera ku nsonga NUP program zerina. Ye program waba yogera ku bantu. Yayozize ku Shamimu Marende yayogeredde Shamimu. Omwana abadde omulwadde. N'atamanya bulwadde. Ye oyalwala ko digundo oyalwala ko diwo. Yayogeredde Shamimu Marende. Namugamba yali yerwaza naye yayogedde ebigambo anti kati guzira kugamba ze bondetanga wano notandika okudefendinga abayayi nze nja kuvangako bino byonna nja byejja ko nze ntambule ngende oba kitegeera anti kakati gwe buuza ate nze mbeera n'obutambi bwaki nze nabiwulidde byeyayogedde ndala nakitegedde ng'ayogera ku Shamimu ng'ali ku Shamimu Marende yamwogedde okukamala owulidde nti yali yerwaza yali akola ki batu bayogera kusegirinya tiyagamba segirinya nti yali yerwaza kasegirinya mulamu nasegirinya yafase kati mulamu kati oyo mwana alina kweddako ebintu byakola sina mwogezi weni UP mateeka tegakkiriza muntu atarondebwa mu delegates conference okubeera omwogezi ekifo ky'obwogezi teeka okulondebwa mu lukiiko tabamiruka yali etudde ddi eryoka eronda oyo Gasiya ebintu byayogera bitali mu magezi amyuka mwogezi si mwogezi amyuka mumyuka wa ani yamuwa obwogezi obwokumumyuka nze kankubuulire oyo mwana bw'aba teyezzeemu niyatereeza ate n'ebyo byagamba nti ajja nakawa bambi wandinoonyeza constituency endala nakawa east yandinoonyeza constituency endala kyogamba tasobola akajjayo ku muyaga guno oguliwo tasobola muyaga ki oguliwo guno ogubaddewo ne kakati alinda aje ajja okulaba akalulu bwe kafaanagana abantu bali mu kubona abo natubuuza NUP na programu ki leta programu za NUP zikuba eri abantu naye kati ebintu byoyogera Lukwago is not an NUP program abayogizi ba NUP tebakubanja Lukwago abayogizi ba NUP tebakubanja bulwadde bwa Shamimu Marende abagizi b'NUP bakubanja programu zoyina ku tebo zeziriwa abantu myaka anate bali mazima yonjo NUP na programu zichi ku mazi NUP na programu zichi ku masomero NUP na programu ku byenfuna na programu zichi ku bantu ababona atanna mirimu abatali nachi netwagala okuwulira muri ku Lukwago eri ku road mayor Kasajja go manyira gwe tonanda bagwe nini mwana omusisinga tonanda simusinkananga ngaba no musinka salamu alaykum agati nakalembe omusemi wedduwa bwoba wenyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa ene ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasiibye otya osuza otya okusinzira mu ssaawa mwotulabira ne mu nsi mwotulabira afunye okusomoozebwa ofiiridde olwazizza bakubbye bakufeze bakugobye ku mulimu n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi obw'enjawulo naawe nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako tuli ku MS Media nyina Gideon Tugume president w'abawejjere munnamateeka munnamawulire munnabyanfuna munnabyabufuzi tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero Tugume buuza abantu
baramusiza basebo ne banyabo kansubire ndi muri bulungi era no bwe naabuuza ekisingaawo tekirina nnyo kyekikyusa embeera eriwo wabula nsembe baliza Katonda bakyali abalamu nokuba ng'okya nawe akasente akateekako data ekyo kyebaliza Katonda era njagala nokubeebaza okubanga emikutu gyonna osalawo n'obeera ku MS Media nosobola okubanga gy'osozeewo okuwuliriza kubanga woolaba nti we magezi agasinga oba ge wandyetaaze si ffe bagezi abasingayo ate si ffe balina ebirungi ebisembayo naffe tugezaako kyowulidde ekitakugendedde bulungi tusonyiwe n'ekyowulidde ekitambudde obulungi kisiime so twewale ebintu ebitatuyamba ng'okuvuma ng'okukola ebirala kubanga n'obwovuma omusajja nganze zebanvuma dda so ebivumo bwe tebirina kye binsijjako kyogamba wakyali abakuvuma tugume nze tebakyanvuma kati nze ovuma nzijjeko ki buli kimu wakiwulira dda nvume nti osiiba enjala nagisiiba dda nvuma nti bonaabona nabo naabona dda kati onvume ki kyoba oyagadde okunvuma gwe nvuma nze kivumo bayirawo okuvuma sikyakitwala nga kintu kikulu mu bulamu bwange nze muntu gwosobola okugamba nti n'obwonvuma ekifaanana kitya tekikyanuma bamanyi nti tekirina kyekigenda kukola so n'olwekyo nze nebaza Katonda nti tukyalina abantu betusobola okwogera nabo ekirungi kya channel zino nti kuliko comment yawo osobola okuteeka ka comment ko noga nti kino mbadde nkyogerako bwe nti kino mbadde nkyogerako bwe nti naye otherwise mulimu ebitakyusa ennyo bitasobola kukyusa ennyo naye mbebaza nti mutwagadde nnyo mbadde mugonvugonvu sinatereera era ne kaakati sinatereera nja nengendako mu ddwaliro nkyagezaako okulaba nti nejjanjaba nejjanjaba tusobole okutereera tusobole okuweereza bwe naawona nja kuba mponye bwe naaba siwonye nja kuba siwonye sinze nja kuba asoose era ekyo nakyo sikirinaako nze buzibu wabula nze nebaza Katonda olw'obulamu tukyali balamu naye Katonda bw'asalawo n'atwala obulamu ate tiwali amunenya bwe yabuleeta tiwali yamugamba nti buleete so njagala kulamusaako bonna abatwagala bonna abatwagaliza ebirungi nti Mukama nammwe abongere ebyo bye musinga okwagala era oli mukaka mutugume nja kutabukaawo edda mu maaso nja kutabuka njagala tusokere wa mukwano gwe wayisa yalina statement gye yakoze ng'agamba nti gwe lwaki olowooza nti okulwanyisa Museveni olina kuba mu loodi wa Kampala olina kuba loodi meeya abantu abamu ne bagikwata bubi nga bawooza gwe lwaki olowooza okubeera okulwanyisa Museveni olina kuba mubaka wa Nakawa statement ye yalina kye yakoze ekibi ye okulwanyisa Museveni olina okubeera omwogezi wa NUP ate kati olutalo anti kati byegirenda ye bw'abanga bwatyo bw'agamba omanya akaana ako kamanyiira kamufumbiro kamanyira naye bagenda akakuba akalulu ekajja okutegeera kati kamanyira lukwago kati kako kamanyira lukwago kati nti okulwanyisa Museveni toteekwa kubeera mu loodi w'e Kampala okulwanyisa Museveni n'okubeera omukulembeze w'ekibiina ekya NUP mukama we gwawagira si ye pulezidenti wa NUP okubeera kulwanyisa Museveni olina okubeera pulezidenti w'ekibiina kya NUP anti naye abuveeko kati ye bw'aba agamba lukwago ng'agamba lukwago tolina kubeera loodi meeya kulwanyisa Museveni kati naye mukama we ave ku bwa pulezidenti bwa NUP alwanyise Museveni asigale ng'amulwanyisa ate onaamulwanyisa oli mu kibiina anti byebyo kakati ye mwogezi we NUP kati ebyokubeera member wa parliament owe Nakawa East abiveeko asigale ng'alwanyisa Museveni ye Museveni abantu tuliwo ku lw'obusobola ogw'okulwanyisa Museveni but nsobi kye yakoze moyi no yamanyidde lukwago mu buntu ono gwowaako ng'aze an example obadde mubaka wa parliament obadde omuludi wa Kampala ebisanja bibiri what's wrong with that kyawandikibwa kubeera okulwanyisa nedda tubuuza lukwago yakugambyeko nti ye ekimubeezizaawo okubeera loodi meeya kwe kulwanyisa Museveni yakikugambyeko yesi yagikoze lwaki alifaalinga ku lukwago omanyi nze kankubira akaana ako kamanyiira ogw'omutwe ogwakakyama kamanyiira nze nagamba Waiswa ajja njogereko ebigambo eki oba kimu bwe kiti ajja kumpulira nze tugume Gideon wampita wakusaaga mumanyidde kuva gundi mu DP
nga yewe UID gaali wali mumanyi n'obadde ku university mumanyi wona byakola mumanyi ne walira akatogo wali ku Rabonita manyiwo tubadde fenna wano ku Rabonita bambanja kati mitwalo 17 za katogo ku Rabonita ku Magic Park we wanti opposite Rabonita ndabawo kakati gwe mugamba jayogera kigambo n'ekyo oyo mwana amanyira alina akamanyiro naye yetaaga okuba oluyingo lwe bakubye nabanja naluwuliramu nabanya sebo bamukubye nze kubuulira oyo mwana amanyira abantu abakulu tayinza kwogera nga tayogedde ku bigambo ebikwata ku bantu nayogera ku nsonga NUP program zerina ye program lwaba ayogera ku bantu yayozize ku Shamimu Marende yayogeredde Shamimu omwana abadde omulwadde n'atamanya bulwadde yali lwarako gundo yali lwarako yayogeredde Shamimu Marende namugamba yali yerwaza n'ekitawe yayogedde ebigambo anti kati guzira kugamba ze bondetanga wano n'otandika okudifendinga abayayi nze nja kuvangako bino byonna nja byejjako nze ntambule ngende anti kakati gwe buuza ate nze mbeera n'obutambi bwaki nze nabiwulidde byeyayogedde ndala nakitegedde ng'ayogera ku Shamimu ngali ku Shamimu Marende yamwogedde okukamala owulidde nti yali yerwaza yali akola ki bwatu bwayogera kusegirinya tiyagamba segirinya nti yali yerwaza kasegirinya mulamu kati mulamu kati oyo mwana alina okweddako ebintu byakola sina mwogezi we NUP mateeka tegakkiriza muntu atalondebwa mu delegates conference okubeera omwogezi ekifo ky'obwogezi teeka okulondebwa mu lukiiko tabamiruka yali etudde ddi eryoka eronda oyo Gasiya ebintu byayogera bitali mu magezi amyuka mwogezi si mwogezi amyuka mumyuka wa ani yamuwa obwogezi obwokumumyuka nze kankubuulire oyo mwana bw'aba teyezzeemu niyatereeza ate n'ebyo byagamba nti ajja nakawa bambi wandinoonyeza constituency endala yandinoonyeza constituency endala kyogamba tasobola kajja muyaga guno oguliwo tasobola muyaga ki oguliwo guno ogubaddewo ne kakati alinda ajja okulaba akalulu bwe kafaanagana abantu bali mu kuwona abo natubuuza NUP erina programu ki leeta programu za NUP ozikuba eri abantu naye kati ebintu byoyogera Lukwago is not an NUP program abayogizi b'NUP tebakubanja Lukwago abayogizi b'NUP tebakubanja bulwadde bwa Shamimu Marende abayogizi b'NUP bakubanja programu zolina ku tebo zeziriwa abantu mu myaka 4 tebali mazima yonjo NUP erina programs ki ku mazzi NUP erina programs ki ku masomero NUP erina program ku byenfuna erina programs ki ku bantu ababonaabona atalina mirimu abatalina ki netwagala okuwulira muri ku Lukwago oli ku road mayor Kasajja gw'omanyiira gwe tonandaba gwe nini lumana omusisinkana tonanda simusinkananga ngaba n'omusinkana omukozi ajja kundaba gwe mugamba abeko wansinkana ampulire bamuyita mu studio batuyitako mu studio omulundi gumu yadduka bwe yamanya nti nze ndimu yadduka twatugenda ku NBS ono mwaka yanire ekibiina nadduka olunaku lwali nsinkana lwalijja okugamba maama we n'alongo nti tuzaala abalongo abalala nze kubuulira abaana abo batuvuma ffe ne bakibalama ne batuvuma ne batugamba ffe we are masqueraders n'ekiseera ekyokumanya nti we are masqueraders kituuse ate kituusewa bajaguze emyaka 5 okuba bo bafuna ekyo kakati mu myaka 5 bakoze eki achievement ne bazanja ezeziriwa ne bagamba bayina abamu ku bantu abali abaseketerera ne banokolayo kasibante ne mukaku nti abe bibogeze ebingi abasinga bali bagala card president wa NUP nga yabyogera so myaka 5 okwagala kadi kitegeeza ebigambo okwagala kadi kibi kyo kwagala kadi ngobadde memba baji bamane batandika okukwata emisumali egyakatiko naye bo mu mitima gyabwe tebalinaamu nsonyi buli kaseera kona baleeta ebintu baleeta reasons fake reasons tubabuuza bwe bawaguba mpuuga ng'omugamba miliyoni 5 zitaali zizo ate Abedi Bwanika yakuba meka ate Kagabo yakuba meka ate Kakembo yakuba meka Wanga yakuba meka bona okuba bukubi buli omu yalina okuba bukubi naye be basooka okuba abo
nze tombuulira nze kakubule oyo Kyagulanyi ekibiina akise opposition agise naye agenda kugenda nabyo alinga enkwa tik ebeera ku ntebweti nenywa negejja nefuna olubuto omusaayi buli lunaku nga gwoyagala gwenywa naye ente buli lwefa bweti naye efiirako olidde ekibiina kinywedemu omusaayi gwe kanywa omusaayi onywedde omusaayi mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP n'olowooza nti gwe NUP egenda kufa naawe ofa nayo toyinza kuwona nga ne kaakati kadi yayo ekyali ya bbeeyi mwe mwogera bbeeyi muri ku ssente mwe ekizibu kyammwe muri ku ssente si ya bbeeyi mu ssente but abajagala ndaba bayita bangi kankubuulire nti ekyalina amaanyi kankubuulire abantu mugenda kubabba n'ekisibu egwenda okuba ekusooka okubba abantu twalina wano Sebagala abantu be yalina gwe tobamanyi muwendo bavuga emmotoka ne bagamba bagenda ku UNEB kwoca UNEB olw'okuba nti Sebagala talina yadde akapapula yadde akamu yenga nabo bakimanyi tayina bakimanyi tikaliyo ate ne baagala okwoca UNEB ne baagala booca UNEB enkuyanja y'abantu yeeyiwa ono ng'egenda kwoca UNEB bayimba Sebagala yagenza okufa ng'ali mumabega wa Kyagulanyi ng'ayambala bimyufu nga tewakyali yadde amukubira jjaamu naye nga yalina amaanyi mayitirivu nze kugambye yagenda wano bagende Hajji alagidde Dr. Besigye najja wano abantu bawagala Dr. Besigye bannange ng'omuntu ali ku Dr. Besigye tomulabanga nako naye olwaliro kati ali luzira teri amubuuza nti owali Dr. Besigye ali luddawa tewali n'amwogerako oba oyagala kumanya ebintu bya wano Kawanga Semwogerere yalina abawagizi tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors naye we yafiira wafiiridde n'abamuziika tebawera yadde abantu 15,000 abaawera nawe baali bayitirivu abaziika Kawanga bali bangi nnyo saaliyo walaba bubi abantu abo baba bawagira Kawanga Semwogerere singa waliwo akadde k'abantu awo yafuna obukadde bumeka Musaaga n'enseeno Matiya Musaaga n'enseeno abantu bagenda ku kyawa Kyagulanyi anoonye gyanywa amazzi nga tarabayo era azinoonye mangu azibajjemu buumbi 9 agende ebweri yegulira amakatuure entenda beereyo gyagenda okubeera dda wano tagenda kubeerawo ne bw'anaabeera wano emmotoka agenda kutambuza emmotoka eyo tayitibwa Masasi Museveni gyamugulira eri gyagenda okutambuzanga nga agenda yeesibiddemu akomawo weesibiddemu ate nga ne gyagenze talina meeting gyakolaki agenda meeting wano General Kayihura yalina abantu nga bantu bato General Kayihura wakyaliwo yadde amuyita yadde ku mbaga ya gundi tumulaba eryantonde mu nkolagana z'abannabyabufuzi dabono kyenkugamba omanye bagundi we yali alina ba crime preventers bali bangi obukadde 12 bonna bwalagawa bukadde 12 yalina obukadde 12 bwa preventers okotolera eggwanga lyonna ubodde ki the whole country 12 million crime preventers bali wakati abali bangi kwe Uganda giveeko UPC ekibiina ky'ebyobufuzi kyalina abawagizi mu Uganda nga tosobola kwogera kigambo kyonna nga toli wa UPC bayimbanga n'okuyimba omushemba noha mushemba ne Kawanga bayawulira obote yamwetowo okuzaana okuba n'omwana ndahajira DP hakiro ogwafa aziikwa gavumenti gwe tobitegeera ebyo nti okubeera eyali omusira atategeera yali Kawanga Semwogerere eyalaba obote namuyita owokusaaga ng'obote afuusa obote wano n'agamba nti okuwagira DP bw'ozaala omwana n'awagira DP waakiri oyo omwana afa gavumenti emuziike
nga bayiba wagira UPC wakyaliwo yadde ayogera UPC va ku Uganda va ku bannayuganda abawejjere nga bakukyaye bakukyawa baddu Saidi Amin emisinde wano nsibe bamuddusa ati ze jagala kubuulira Kyagulanyi Katonda bw'anaaba ng'akyabataddewo mmwe nga mukyali balamu mujja mulaba ngadduka mu ggwa yasoose oyo yasoose oyisiza bubi weeyisiza bubi okozesiza bubi essente zo n'omusolo owaddeyo banno mikono gya gavumenti okoze bwambega ku bantu abadde bakuyamba abeebweru n'abaakuno ekiseera kigenda kutuuka musajja gwe ogenda kwejjusa ogenda kubeera ng'ono yakola faamu y'egundi embwa ng'atunda bigundi by'embwa nabijja $50,000 n'agula ente oyo naye bannaaye wamulabye bw'alaajana naye wali ali amwogerako naye abasajja bakolera gavumenti lwaki boogeza amaanyi ate ne bavaayo ne balaajana anti kakati bw'obanga mwagenda mu ddiiro ez'okusaanyawo bannammwe nammwe muteeka okusaanawo kati gwe n'ogira munno n'omutuusa ku kisenge kyenkaniddeawo nodda ku mpuga n'ovuma n'omugamba mubbi yakoze atya musajja watu n'abula musajja mukulu n'omulangira buli kimu kyonna ekyetaagisa Katonda ono abaakulaba abasajja baakola emirimu gy'amaanyi abasajja ba Sulaiman Kidandala yakugambye nti oli yali ayagala kaati Sulaiman Kidandala bagimugjako na bujja ne bagigaba organizing secretary naye nga yali organizing secretary ow'ekibiina Biden nade ne muka kunanyumiza engeri Lubongo yajjajja mu kibiina eri emboozi ye osana giwulirako tugume kasookanga kuva luli Kyagulanyi bwe yatuula ne President 7 egulu mu barracks ne bateesa bye baateesa bwe baavaayo n'okutuusa kati talina kyeyali ayogedde bye baateesaayo naye bw'avaayo ne bamwambisa passport emyufu ekibiina kibagaba muwe ssente emisango gy'alina gyonna ne bagimuggyako ebimotoka bye byonna ne bamudiza ne bamuleetera n'emmotoka etayitibwamu masasi Kyagulanyi yafuuka mbega Kyagulanyi wa eso naye njagala kwebaza era gyawegera ate nga abeera mu Uganda anti abeerayo ebbanga ki buli kiseera kyonna abeera ku nnyonyi bw'ombuuza byabagenza okukola akugamba ki president wa kibiina tebamulabye South Africa tebamugobye ku Kayigundi n'akazinda ne bakamugyako Kazindalo just kade kafudde bufi ne bamujjako akazindalo ne bamuwa akazindalo akalamu yebale gwade walabenga bakamujjeko yebale baabate bakamujjeko kale akulike eyo nenga abantu era babula benga bakunganyiza nze ekyo si kigwe mulimu gwange neze mbabuulira amazima ekigenda okuddako gyali ajja kiwulira ye kennyini ajja kirabaganya opposition okuwagira Kyagulanyi nga mumulaba alina namba ate Kyagulanyi namba ziriwa ante kati ebyo by'okwepikaapika ebyo kwefuula boosi nze nina numbers ebyobufuzi birimu numbers omuntu akuba n'akavubukamu bwe kati okimanyi ekyo ne bamulangirira birimu ebyokwepikaapika ebyo ebyobufuzi bya bufuzi bwe bwojja n'ebyobufuzi nogaa nze nina abantu n'otambula booti bakutambula baboosi abakutte ensawo abakutte biki bakadeyideyi maama ebyobufuzi biveeko kakati tugome Shamimu Malende lwaki ye topiki ennaku zino Shamimu Malende mu mbeera gy'alimu lwaki tasooka n'asooka ne yejjanjaba ng'omuntu kubanga agenda kunyigira ekibiina nti kiganya omuwa kaadi naye yange ekyamazima embeera gy'alimu si yennungi eri awo bw'oba olina ekibiina ekyandibadde kikuyambako okutereera ate nga kyekikuyambako okufiira ddala okola otya kimuyambako kitya okufiira ekyandibadde kimuyamba ne kigamba nti atukaka twagenze ne tulaba ku Shamimu Malende ajja kutereera ensonga ze ne baba nga tebakoze eki mu kaseera ak'okulonda Shamimu Malende mubaka wa palamenti olwayo n'omugamba nti ate yeerwaza yakola atya Shamimu Malende alina ebizibu bye ayinza kuba takoze naye bamemba ba palamenti oba baka wa palamenti oba baka ba NUP abakoze bali bameka
babalibwa ku ngalo njagala ombuulire nti gundi akoze kino ne kino tusookera ku nsuubuga owe Busiro abadde nnyo mu misango gya simanya yabba essimu ebyobusimu nava mu busimu nava mu Banerenda nava mu byaki kati akoze ekyoyo era Shamim Marende yamutuma ne tuva kono tugende ku mubaka omulala ddako Segona akali amagwa Segona mu parliament abadde yakoze omulimu gwe nga omubaka wa parliament oversight representation budget allocation n'ebirala abikozi mu kikabeerayo akubiriza kosase seboka akali amagwa we bali kukola ani omulala yabali kukola akoze bulungi nyo ne constituency nsanyufu akoze bulungi tugende ku Nyeko Nyeko simanyi nnyo nalaba abasajja batambuza ekizindalo nga omusajja agamba twamulonda ataddanga ati mu mwaka lulu bamugobako neggaba ku mwala awo manyi bali babatwalaganya n'agaana ogenda okubayamba ye ng'omubaka wa parliament ye sijja kulimba simanyi byakoze katugende ku Sawanyana alani abadde mukomera ebiseera ebisinga Bashiru musasirirawo Bashiru Kazibwe oyo ye totally talina kyakoze because constituency kuba bamulonda yamala wikisinga 3 n'agifuluma ne kakata kiddanga mutegeeze ebirowoozo byonna twala ku lukiiko lw'eggwanga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu tobijje mu bataka Shamimu yakoze ekyo Shamimu tayina andi kwe gamba kati ebyo bye tubagamba abadde mulwadde ati mwe tubagamba naye yabe ekifo kye nga bakitwala n'akomawo kankubuulire omanyi bakansala ba NUP betulina okimanyi nti division zonna ziriko bakansala ba NUP naye abamu bagenda bweru kuba kye anti kakati bwe bagenda mwagamba baani ani gwe NUP yali evuddeyo negamba nti babaka the following tebakoze emirimu gyabo talina n'omugo yali kakati ffe tukole kimwagala tukole tutya abantu babawadde chances zimala buli kimu kyonna ne babawa ne mutakola kati abantu baddemu babawe mukole ki naye abamu bakoze banti ani gamba nti gundi nze manyiyo omuntu omu omubaka gwe nsobola okugamba nti okusinziira mu representation n'okubeererawo constituency omwana oyo abaddeyo sekitoleko owe bamunaaniko oyo omwana n'abanamulwanyisa namulwanyisa ku kintu ekirala naye abeera mu constituency Alani Mayanja abaddeyo Alani Mayanja abantu abo ababiri owaawa Goretti South abaddeyo bambi abadde mu constituency kufula abeerako mu bukiiko abeeramu is very good bongamba babaka ba NUP bongamba nti omutima gwe agala ekibiina ate agala abantu be oyo omwana kyekitoleko n'Alani Mayanja kyekisanja kyabwe kisoose but baperforminze very well 100%. Kakati awo njagala ombuulire abala teri Bagoleti na mugato 5 totika tugura 5 teri bakola ki John Baptist Nambethe ate biriwa bari Kampala bari bakoze ki leader opposition abako kufula ya parliament obuzibu doza sakala ofanagane mulozi because omulonzi yalowooza ombako kubanga akoza ina kubanga azika amuwa amabugo awerera abaana obusigo mulimu gwa parliament tutunulire emirimu mwaleta manifesto nga mwesimbawo mulimo kukyusa endagaano mwaleta manifesto nga mwesimbawo tugenda kukola bino mubikoze nanti abamu balimba kanalabeza mbali nga agamba ayagala tereza amalwaliro masomero kakati oyo bw'anaayitamu ng'omugamba n'omubuuza nti eddwaliro kiri watereza natalitereza ng'omugamba akoze mumweretera ebyo n'ebyo byalina okukola ng'omubaka wa parliament anti mumwerete tabitegeera nti Zambali twamugambye bitti n'agaana bagenda mukuba akalulu nikadde tibajja jimo kati awani asobola okugifuna iwe bali abaana bagenda kana kambata bayida wekali bajimuwe bajikawo asabali wajiweka wesi engineer nze njaga kubuulira Matiya abantu baffe batuletinga down muleka abalonzi kati babakoleko abalonzi babakoleko yes mbaleke babakoleko ate bagenda bakolako but Shamimu akabya kajanja ndowooza no Shamimu mulwadde kitufu mulwadde ngamba mu bino ebyogamba nti ayagala lwaki tasoka na yejjanjaba yejjanjabisa n'agezaako ng'akyali mu ddwaliro ne mumukuba okwogera takyasobola naye akole ki akole mulimu ki mwagala agenda awoza emisango mu kooti temunsijja wano nga munjogeza nasoma biki gomanyi bye nasoma nenfuna sente bwenzijana nenjogera ompa sente meka ne oli puliida
mumudawo muri mu bintu byo mugirebe ngoba ibyo nasoma nze nobwo nzija ko ya prida logical sukawari zokaze nsigara nazo Sewanda jate yadde manyi Sewanda jinamuga ye nade Sewanda jinamugambi waya dawza kudiguli zino zenyina certificate ne diploma cyakulanywa babera president Uganda tasabula mulimu nemga tugume munyankole neera abina netaina mulimu nagamba atuguma akulimba tugume yasoma biki nebwe yagambe nemugamba tugume abina netaina mulimu kakati Sewanda jya magezi matono bwaba yogedde bwati Sewanda jina yokwesibawo yabivana ko bagamba tena soma mugambe nti amagezi gakendedde asiimuuse yasiimuuse kubanga kati Sewanda jina yayogera kunze ku byokusoma oyo yali kwa assurance ne kwa diguri kakyamulemye kali ko kaganye kakyamateeka tamanyi oba nakamaliriza ngo yayeteeka kunze ante bye tubagamba obutabeera na mpisa kakati oyo Sewanda yayinza okwogera kunze mu byokusoma Sewanda jikati ali mu kusoma mateeka tugume Shamimu ne Zahara Luyirika bali kulyanda okusinzira ko teri lyanda kulyanda naawe ground manyi kadi eri ku ground teri lyanda kulyanda Luyirika naawe oyinza omuteekako kati Shamimu kati ani wankizaawo gwola basaanidde okugifuna Luyirika kubanga eri gyabadde nga kansala teri kibamubanja akoze abadde ku ground ate kyokubiri tali mu skando wamuwuliddeko mu skando yona Luyirika skando jana mulyako yeyo okulwanyisa Lukwago ebyo byaliyo ne bigwa biri political biri political naye wali omuwuliddeko Luyirika tinamuwulira mu skando yonna mukyala mufumbo alina baawe alina baana be ateredde entende kasooka ngabeera speaker tabadde na muvuyo byammwe temugenda muwulira mu bino adde akola emirimu gye olukiiko alukubiriza bulungi katawa amazeewo omwana asomye ekibiina n'ayita alina okubeera promoted so is better than Shamimu Shamimu is on the surface okiraba ayagala kukozesa bino ebyokukola bubaddi tebikola ebyo tebiyamba polisi enkute biki tebiyamba ebyo ati kyaki ndaba ekyamazima ndaba talina maanyi ne bw'aba ayogera talina batafiirawo talina afiirawo okubeera omubaka wa parliament kati ekimuleetedde ebyo lwakuba nti ne mu constituency takoze because wajja independent ayinza obutafuna na bululu 2,000 ate abujewa tanaja agenda bujja Shamimu yandibitadde abite genda olwale bite omanye abantu abagenda bakola ensobi ne beewola sente zisuka omukyala gyabwe kakati okubeera wali n'okwekweka n'okubeera luddawa ati tekigenda muyamba nnyo ne kati bagamba kikiddala Shamimu kyakoze ekyamaanyi ekimugisaako kaadi kisanja kimu abadde mulwadde abadde abeera mu makooti ng'awolereza ba political prisoners but kiki ekireetedde abasajja bano okwagala okumuggyako kaadi bajuwe omulala badasobola n'okuddayo kuba kansalira najja n'abeera speaker tebanamuggyako kaadi lwakuba nti abantu babikwata abantu bo balabanga Shamimu naye kaadi ogiwa omuntu ebwakiri yandi performance abantu gwe baagala kakati Shamimu abantu baba tebakyamwagala abite kaadi bagenda kuziwaabo bamanyi nti balina kyebagenda okukola abandi kozenzeeko wakirisa mukyenge omanyi NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nabo bali so disappointed mu bantu bano they are so disappointed with the leaders babasindika abamu ne badduka mu ggwanga ne bagenda ku kyeyo performance tewali ekibiina obuwagizi bukendedde completely tremendously support ya NUP ekendedde by almost 60%. Bw'ojja giraba okibbe ekimakingira ku kyekyo no si kubbe ekimakinga nze nkimanyi okimanyi nga tugume nkimanyi ndaba amanyi ag'enjawulo anti gwe linda walina obuwagizi e Masaka kati obusuubirayo ku luno nga bwe bwali ababaka b'e Masaka bayinza obutadda bonna abava ku NUP Mpuuga Abediwanika Juliet Kakande ate bwe bakugamba nti bagenda kugoba NUP e Masaka onookola oti bagigobayo bali kubanga ne Kagabe yeyawula ku NUP teyawuzizza bululu 10 mu kamyufu KNRM 10 yabadde owokubiri yafunye obululu bumeka yabadde owokubiri naye kakati okiyita kyakusaaga ku mbeera yabaddewo omuntu yabadde mu kibiina ekira nakivaamu najja mu kino nafuna obululu nabeera owokubiri so kyo kyokka kiraga nti twakuwa lwa NUP
Tebamwalwa NUP. Capability yo. Tebamwalwa NUP. Mukamyufu ke NRM teriwe NUP yaronzeeyo. Katabe UP siwe bamusudde. Kubuulidde kati ogambe babadde mukamyufu ke NRM. Bwaba yasobodde okubeera owokubiri mu NRM. Katono singa yagaseeko katundutundu ke NUP. Kati mu bufunzo oyo yagenze kubeeyawula ku NUP oyo yasooka oyo yagenze ali ttale. Anti era kiri okay, it's okay. Kati olayo kulaba Mpuuga. Ate Mpuuga nkugambye NUP yagobye Kagabo. NUP yamukubye akalulu. Anti yagenda mu kibiina ky'NRM. Anti kati abalunzi b'NUP tebaliyo. Kyogamba abalunzi b'NUP talina mubawagizi. Kagabo. Abalinamu abatiniki. Kakati wano yagenze mu bali abalala batabadde babe. Kati mubale ngomba katagenda kudda. Ye tagenda kudda. Tagenda kudda kubanga ye yageze mu yasazeewo n'agenda mu NRM. NRM ye yamusudde. Kati singa DF esuula Mpuuga ebe musudde nete namusuula. Ne Mpuuga asobola okuyita ku NUP. Anti kati mwe muline embala yammwe ey'akalulu. Nze nakugamba ekintu kimu wano nti mulimu ba NUP abesimbyewo bawera 5. Kama chimanya kabonera mukungwe ki Nyendo mukungwe wa Mpuuga. Singa tugenda mu kulonda abe NUP ne besimbawo nange nesimbawo tukute ekipande kino ekipande kya DF NUP agenda leeta omuntu omu anti abalala basigadde bagenda kugenda bajja kudde mabega woono gwe wadde tikiti kale oli ananja kuba muvuganya aliwa oli NRM DPDF n'abalala FDC twala tugende ahata ono ate kati ye ono Mpuuga bulijjo abadde ayitiramu kuki ate tebakuba NUP teyalize mu parliament ekyo kimanyi bulungi naye kakati naye musajja gwe okimanyi nti Mpuuga ali member wa parliament nga NUP tenabeera n'amanyi gakendeera kati nedda ogambye tiyandibadde member wa parliament kisanja kino kyetumalako luli NUP yamutwala mu parliament mukusooka yagenda yaliko bwa DP ndowooza we yaliko ne independent yali independent kakati gwogamba tiyandibadde mubaka wa parliament luli NUP yamutwalayo mukino ekisanja kyeŋŋamba naye anyway nze omanyi kati engeri mwete muri bannabyabufuzi saagala mwetabe mu byobufuzi mukole omulimu gwammwe ogw'okunoonyera ogw'okubuuza ebibuuzo n'okukola ebyammwe ebyamawulire ebyobufuzi mubiveeko mubiveeko muleke tubabalire ebyobufuzi kyekiva mutuleeta tubabalire ebyobufuzi naye mugenda kulaba akalulu mugenda kulaba abantu abagenda okukaaba amaziga mugenda okulaba abagenda okugwa bajja kugwa kusaidizo nera leba minisita bagudde mu kamyufu tewabalabi baminisita bagudde of course ye kibiina ky'NRM bwe kyasazeewo naye kimanyi nti waliwo kati mu constituency abatandisedde okujaganya nga bantu bo bayiseemu just balida bulindi budde kituufu okuba nti bawangudde akamyufu ekyo kituufu naye bali bameka ogenda okulaba balinga bameka bayitirivu Western ndowooza yonna kumpi omanyi Western abawaka beerina 273 members of parliament anti kati mwe mubale ebyobufuzi Buganda 105 Western Uganda 273 Busoga bali bameka Busoga bali anamu in between anamu kaga kwa anamu NUP jayo bameka NUP inayo omu gwegenda okujayo angambe inayo omu azipanao simanyi besobola kujjayo amanyize Matia tulemereddwa okumanya okubala ebyobufuzi kyovula Museveni atusinga Museveni abaza ebyobufuzi kagezi mu nnyo abaza ebyobufuzi era ekyo kyo kiwedde bayinza okukuba akalulu ne Buganda gy'obadde osuubira naye ne bakuwanguliramu nkugamba wano ku 15
NRM yawangula kwa anga asatu badi wale 38 15 38 yawangula kwa 38 NUP inako atano mbatano FDC inako bameka FDC inako basatu yali Kabusu Moses Kyamuswa neberako ne Nsibambi Maokota nebera ne Ssemujju Ibrahim Nganda wano na wasigadde wonna FDC na 3 DP yawangulako Sewamala Nerurume Otegeera ati awo kikulaga ki ntulagawa nenare mujoga nti wawangula wano tewajiwangula kiri awo percentage eri awo kitegeeza nti tewajikuba hands down waliryanda kulyanda NRM ku district 27 ezikola Buganda yawangulako district 2 no wangulako 7 twashitegeeza nti wajiwangula wobo kitegeera kati fe ebyobufuzi fe engeri gye tubibaramu mwesimu ebibaramu fe tubala okuva ku LC1 anali n'akalulu ka LC1 kiki kyasobola kukola mu kalulu singa okulonda kuba kuze asobola ku influencinga y'abantu 5 bw'oba olina ebyalo emitwalo 3 neba nga NRM erinako emitwalo 26 nga golina 14 oba ogisinga ebe kusinga singa tuba tugenze mu mobilization buli wero si na mobilizenga y'abantu 5 anasinga mu kitundu ekyo bonogamba NUP fe NUP tetugirabira ku mbaka wa parliament ayiseemu tugirabira ku ki tulina okugirabira ku kyalo okumanya tosobola okuwangula akalulu kasikaki ekyalo akalulu ka presidential okitegeera bwe tugenda mu byalo kati byonna tubalira mu miruka emiruka egenda akulabya emiruka 9 NUP terinaako muluka ogenda Kasubi emiruka 9 NUP terinaako kati gwe kikulaga golowooza nti anze nawangula naye nga bakuwangula yadde goli n'omubaka kati tugume byotaka nga biraga nti NUP ebeeserebye njagala tusembeyo n'akantu kekawempe nyamufuukidde abalonzi kiki ekigobya Nyanzi bamulwanya bangi Nyanzi alina bamulwana abalonzi be batamwagala what happened ana bamulwana bangi ate naye obuyaye bwamuremeramu ye ng'omuntu agira bane n'ababako sente ate nadde eno ate kwega muyaye nnyo sabantu bamulaba mu bukulembeze obw'omugundu n'ekirala tebamwesiga nga opposition balowooza China kadi NRM nga bwe kyali era bwe kiriba emirembe n'emirembe amina kakati abantu Nyanzi bamulaba bwe bati no mukwano gwange anziba nali akade nafuukako mbaka pala anuma nanuma musajja mugezi naye muyaye nnyo balinamu obuyaye bungi nange yanziba ye naatega mukwano gwange yakubati mpozi mwakwatagana mwenna twakwatagana nanziba ye bangamba yali tava ku ofisi yawo we yasiibanga ku ofisi yange naye amaliriza anzibye ate nanekweka naye ekyo kisandigambye tebamuwa musajja mugezi nze mwagaliza kale bambi mwagaliza naye yandisigadde Kampala Central ono yamujeeyo ate Lubongoya yadde yamugoba ne Lubongoya atagenda kuyitamu gwe mulonzi tulinda kalulu kagwe abalala ng'oboogerera nti tebagenda kuyitamu nani gwe njogere ntagenda yitamu ogambye Nyanzi bamugoba naye ngambye naali agadde abeereko mbaka yalinyeeyo Lubongoya yalinyeewo awantu wonna Lubongoya tava mu Kisenyi awo abeera mu balonzi be mu Kisenyi sina saala gya kuteekayo naye ekifo ekyo Nsubuga Hassan Nsubuga Uganda First ayinza okiwangula ayinza otegula Lubongoya ate Lubongoya waliwo amanyi tayinza nakwesimbawo ajja nakutya kana ategeera nti Nsubuga ali serious tajja kujja
Nsubuga gwo mutegeera kati yadde enguru bakubiri Nsubuga teyajja nko kakobira akamwanyi ko kakaka mutawanya leka anafuna akamwanyi bulungi Nsubuga wa Nsubuga ina akamwanyi naye yandi batagagaba bugabi Nsubuga yandi batagagaba akamwanyi ko kakaka mutawanya atalina combinations zonna musajja muganda sajja musiramu munamateeka wa Buganda First ogenda mukoro oti anga muleta bali batamanyije bavanga mbaleta awo ntobera baka wa parliament aja mulya nobwa nesigevu ate mukambwe nnyo Nsubuga kati ontesiza bono saga chogama ne waiswa yinzo botakazijjayo nga waiswa itagenda kujikadde kati ani asolo kuba waiswa buli ajja yenda asolo kuba waiswa tondetera mu kinyegenyege n'engenda tatolagawa ningende gundi enakawa olaba watya muwadanku nyi samutya nze saga mayinze nze kankubuli sinza kutura ne Rwashande wa mugundi we mubweti mu parliament amanyo ndekanga ye agalwashande Rwashande munamaje gumanyira nzaba sisobora so nture wano Rwashande ature wano barete gundi Moses ara ature wano mu maso tutureka bwegere wari watudeyo kamfrai ka muntu wari wano wari kadaga nze tugumeze bonna mvayo bonna nga bamba semviri bigundi bino bye bambala bigundi mbinyo bijeko ku mutwe ne bye biviri bye bambala speaker nze ndi mukambwe byabakadaga binava ko mbijeko nze ndi mukambwe bashtegera tontuza wano noreta Rwashande wano notuza Moses ale wano noreta Professor Kabwejere noreta Ephraim ka muntu noreta gundi kadaga myaka 9 nze tugume mbature makati boy nange nyimirire Mr Speaker sha nze tugume bakola ki amanyumva yo wona bawanda musayi kati zokwe warebyo sigenda mu parliament watya buti olinga Sewandaji ne Sewandaji yatya nasa Sewandaji yayogedde okugamba ndize saasoma Sewandaji akimenyewo bwabata kimenyewo nze kubulira babagamba twali nasoma Sewandaji mu bantu bonna teyandegedde kutugume banze bwo muwe ekitiibwa bye nasoma abimanyi ne wende akimanyi naye bw'aba asobola kwogera ekyo kutugume n'agamba tugume saasoma Sewandaji kakati awolabira yasimusi Sewandaji yasesetuse naye lwakuba kubanga nze siye muntu yandiyogedde kutugume. By the way, I'm one of the highly educated persons mu Uganda muno batono nnyo oyina degree ey'amateeka batono nnyo abasoma ebyange bye nasoma batono nnyo oyina diploma y'amawulire batono nnyo abasoma bye nasoma very few. By the way, obuuza omuntu alina masters in finance and accounting wano batono very few. Sewandaji naye yangambye agirina bw'aba agirina kakati ate teyandize kunzi gwe comrade kwanza amawulire nagasoma nga nina mu diploma okutegeera amateeka nagasoma ye byagezako kusoma nabimala dda byonna kati ogamba oyogera otya kutugumi baba yakuwayiriza kakati gwatugwe wetonde kubanga wuna atuuse oyinza kwogera kutugummuwayiriza just atidde buti statement ye yabadde nti tisinga Kyagulanyi afuuka president okusinziira ku nsoma gye yasomamu tasobola mulimu ne mugala ne tugume abiina n'ebikusingako Munyankole naye talina mulimu n'agamba tugume yandibanga akulimba n'okulimba mulimba yasoma biki nsoma ebitiibwa ebiri ku kaadi yange wansi awo ebiri wansi ojja birabaawo misome nga bwe biri kubanga ffe tuwandiika just gondi nsoma Gideon Tugume MBA ebyo byemba nsoma eyo yeki anti gosoma buso kubanga tobimanyi MBA LLB BBA DPP MD Jan diploma in journalism PGD BA DBA legal consultant wansi MBA kwekiri MBA kwekiri ekisooka MBA kikino tobitegeera business biki naye bo bali eri babitegedde abali eri bakoze eki leta tokwata Mrs. Freddy Kasu leta business card ojukolera business nze njagala kubuulira ffe twasoma naye bikyagala bw'oba oyagala okumanya abantu abayivu wano I'm one of them. ate nze by the way
abantu balowooza tikize byenkola tebyetaagisa nze kutuula ku office. Amwe consultant. Najja ku office yo nga bakira nti olina weri ekyaliwo. Amwe consultant. Nze nkola wenjagadde n'abaana bakadeideyi gye bali bakola. Wewe office nagisangamu abantu bayitirivu. Niyo budde wali wayo olina weeyali okubyaka ssente. Ate wulira ono. Mu bannamateeka mutegula ntegula ssente. Nze ate nekindeetedde okuba nga bwenti bwendi nze sikola bintu bya kiyaayi. Okola ebintu mu mazima. Oli mutuufu tewali. Naye nze sipangisa. Owulidde? Sipangisa. Wazimbe n'amafundu. Sibula mmere. Baana bange basoma. Masomero atagali class. Kati gwe president waba wejjere. Anti kati wulira. Nze nyamba bali. Nabo baveeyo. Naye oli bwayagala okunzanyirako kwagala kumanyira tosobola kumanyira nze tosobola. So Nyanzi nze siwakwaseeraga kudda okweraga. Nyanzi ne Royi. Royi munnaye. Royi Semboga. Eraga nti Royi kwa. Royi Semboga. Abadde mu constituency eyo ate alina ku kasente okusinga ku Nyanzi. Yawagira nnyo NUP nnyo. Nibamulemesa constituency eyo. Royi Semboga musajja w'amaanyi. So Nyanzi ayinza osigalayo omusajja watu. Era Nyanzi ayinza okusigala awo. Ndowooza bigaana ku luno bomba ka parliament. Abite addayo musobola. Ali mu kusolooza banne, kyonta ali mu kusolooza banne. Sente eza kaadi. Abagala kaadi ate yazigaba kati. Atakuliza akakiko kabya kolonda. Tewala bagundi nga mutwalaganya kintu. Biveeko tajja musobola. Nyanzi ne Joe yasinkanye ttiimu abajjako sente. Oli yalemerayo tayinza butababba. Kyekiseera kino abantu basiibule. Njala basi uli musajja wa kamera simulabako. Obona yagenze kufuna ku kikomando. Sewanda jangu kamera. Sewanda jikaterera bere ku kamera. Atakola ati ndabona. Sewanda jikamera agimanyi. Otandise okubeera smart kubeera royo omutegevu ng'otandika okwogera ku basiniya bo. The law is that when somebody is senior than you, ulira Sewandaji. The law is that when somebody is senior than you, you must give the respect. Ate nsobola kusibula avuddewo. Nsobola n'okusibako omusango. Oli bw'aba kusoose okusoma amateeka, olina okusala kulanti omuwa ekitiibwa. Jangu wano. Banyabo ne basiba abawuliriza program. Yogerera mu kalapeero kano. Kojja wange yampaayiriza. Baddeyo balaba katambya kasembayo. Ono tugume senior wange. Era bw'owulidde ng'addamu ebigambo byabadde ng'agamba yagambye oba kitugume teyasoba bati yakola ki sebo sinayogerako nti mukama wange tewasoma nkimanyi oli siniya wange mu mateeka ate era ne master of science accounting and finance gwe wansooka okugifuna sebo ono kojja wange asiga busizi bukyayi asiiga nziro ngera bwalijjo talina kyanjagaliza naye kale sebo kojja nkutadde tukome wano mweraba kojja sebo oyagala kunkubya tugume